Yes, indeed. Amanyi Peter Ed Uganda 256 the incredible Atenga olunaku lwaleero nga nkedde neeramba kalakate kimala okitegeera amawulire mangi nnyo olunaku lwaleero gendese Atenga agamu masanyu actually agasinga obungi masanyufu mpozi limulyoka eritali ddungi n'ateera naye tujja dutunulamu muli mutya mwenna abalaba ABS TV ekuumuza ebirowoozo ki ekiganye saidi zeeyo abaana b'e Makerere gyona bakyaliddeko bagambye nti ABS buli omu mu dormitories gye bateekako ekyasanusiza nnyo kansubire buli omu wati wakola ntandise ntya olunaku lwayo kantandikira ddala wali wa mukulu BA cool yes Uganda's big size omukulu ono amawulire agaliwo gali nti kyaddaaki at least yavuddemu ne yeevaamu n'ayogera ebigambo ebyewunyisiza abantu ate nebisanyusa abantu naddala eyasookeddeko ddala omu ku bantu abasanyuse ye mukyala we we yavuddeyo n'ayogera nti come 2022 agenda kuba Zuwena mbu wati yatugambye mbu agenda kuba ki agenda kubanga ayanjula oba Zuwena amwanjula ewaabwe wali ebusoga jjukira nti ekintu kino kirabika kibadde kirumiriza nnyo Zuwena mutowi okwanjula mangu nnyo ate nga bo bwe bamusingako ne ssente bamusinga okumanyibwa bamusinga buli kimu naate mutowa Zuwena n'ayanjula mangu nga bebeku n'okutuuka leero tanaba kwanjula baane bonna bayanjudde simanyi biki kirabika Zuwena abadde planinga naye kudduka bafune kadokita awo yandiba funafuna kadokita awo ekintu kyoki kitambule naye wetogera munaye mukulu yavuddeyo nayogera ekituufu n'agamba nti mukyala wa mu 2022 nja kubanga mwanjula etebuza lwaki tekyabadde 21 nga kalulu ako kaguuba wali mu masanyu amangi nga gundi yayiseemu okitegeera so byonna mukama yamanyi bebeku guno omulundi gwakubiri ng'osuubiza Zuwena 2008 wayogera nti 210 buli kimu kijja kuba kiwedde kereera agenda kuba akomye biki naye tetulabangako kati this time era wagambye 222 olowooza ziri wala nnyo mukulu tujja kubanga tulaba buli kimu ekigenda mu maaso ate we tuba tuvuddeyo tugendako wali ewa omukyala Miss Uganda Oliver Nakakande munnaye wetogera saawa zino ayinza okubanga anaatera okutuuka because olunaku lwabadde lwa joyous today okugenda wali e London yagenze e London mugundi bagenda kubeera ate ne Miss World competitions tomanya naye ayinza okubanga benakyo tomanya naleeta nakuba Miss World Africa simanyi wekito ekiri ba Miss Irene maba ba Miss abamanye ebintu Miss World Africa nga abenakyo we yali so fe tumusabira agenda kikube so omukyalo ono empaka zino zigenda kubeerawo nga 14 December so wali mu Excel London mu United Kingdom so fe tumugamba nti mukulu bendera wanikira ddala nga bulijjo Uganda emanyikiddwa mu kuba abalala okitegeera ojja n'otuyisaawo very simple with Uganda everything is very simple okuyitawo n'ofuka Miss World Africa kyangu nnyo okuyitawo n'ogenda mu State House kyangu nnyo okulondewa nga gundi ambassador simanyi okulondewa nga convoy simanyi nabyo byangu nnyo so mu byonna ewaffe Uganda buli kimu kyangu nnyo ekyemanyi nono Nakakande agenda kubanga awangula stiiru jjukira nti ebintu bino bizze nga bikyukakyuka Miss Uganda naye okutandika okufuna ekirunyu ba Miss Uganda bano tutandikidde kwa benakyo nti yatandikidde ddala okusitula Africa okugiteeka ku gundi tulina n'omwana wano juzi eyabadde wali mu gundi mu ensi z'aba Asian naye nakola ekintu yabadde wakubiri which was okay okitegeera so agegaga amawulire agava wa mukyalo Nakakande Olivia yasitudde okugenda wali e London ate nga amawulire amalala wetubanga tugenda mpola nga mbatwala mbiri ngenda kuleeta atega Hassan Zari jo nabadde wano nembabulira nti Hassan Zari yalabikiddwako ne kamera za ABS wali mu London mugundi mu Dubai nga bali mu byawe ne gundi nono smart wire bamitani ono nkologa grenade amawulire gatambudde nnyo naye amawulire Zari Hassan yavuddeyo n'ayomba yagambye ye omwana oyo tasobolayo simanyawo katabanyiike ne twebuuza Diamond Platinum yali wa myaka emmeka okitegeera Diamond Platinum yali muto nnyo
actually Gulunedded wayinza n'okubanga mukulu ku myaka gye yafuniramu Diamond Platinum naye era twafundikirana obuzaddemu n'abaana ono byeyo simanyi n'otandika n'okumuvuma mbu simanyi tavaako sente mukono gaamu okuleeta ekirabo aleeta dole ya mmotoka ate nga dole z'abaana siyo so amazima gali nti omukyala ono yavudde nakiryalinga ensonga eragambye nti Gulunedded is my friend ye mwana gwensinga okwagala mu bayimbi ba Uganda wemba mwagadde tekiba kibi omwana ono n'akalabibwako naye emirundi ng'esatu oba ena nate buli wemulaba just tugenda mu ka hotel ne tunywa mu chai ne tuvuwa ne tugenda ewala nenga tetulina birala byonna bibaddewo wati era we yayogera ku Diamond Platinum naye yavudde n'ayomba nnyo yavumye fa bakola ku TV n'avuma ababloga ku Facebook simanyiwa bonna ebigambo ebyo yabyogedde sola na kubyogera wano saawa zino kitegeera so gona gamabulire geego agavudde wa Zari Hassan munyiivu nnyo kwekyo video eya trending yatambudde eyo mbu simanyi ye abadde akola bibye teyabadde nakukana ko tasala kuganza kana kato we katyo kakana katonyo kalinga katabanyike akakulu so byonna byebyo ate we tuba tuvuddeyo straight away mbatwalako nabagamba nti every Friday nja kubanga mbaleetera wano yo celebrity oba omututumufuo nga mubulira ali aki asula wa yazali wadi asula saidi ki buliri kikachi bwasulako bintu ebityo yesu nakulwa mbaletedde omuntu omutuufu ennyo ate nga era yaliko saawa zino Rema n'amakula Rema yani Rema yasomerawa Rema ine emyaka emeka bazadde be baani yabiirawa esaawa zino aliwa wakezi yavaayo oba akyaliyo gego amabulira galiwo yeso ngena tandikira ddala wamu mbatwale embiri Rema n'amakula amanya g'amatuufu ye Rema n'amakula ngawe kiri ate ngera Rema ono yazali wanga 24 ogwa April ogwokuna 1990 abaine emyaka emeka 28 olunaku olwaleero yazali wali mu ddwaliro Rubaga Hospital Kampala abazadde be yazali omusajja oba omugenzi mukiibi Semakula ne mukyala we Hamida na Bosa bonnanga bonjogera ku sawa zino baafwa abantu abo ababiri Rema yasomera wa Rema ono actually ye last born mu baana bonna tata we ne mama we bazaala emisomo gye ziri zitya yagendako wali Kitante primary school we Kitante primary school n'agenda wali ku St bali ku Dembe SS we yasomera O level ne A level we yavaawo n'alumba ekyambogo university akitegeera oyo Rema gwe kati gwe nkusunsulira akasaawa zino atandika ate okumanyibwanga Rema okitegeera Rema alinye litumuse litya 1 kaliya yatandikira ddala mu senior 6 omukyalo ono yatandika mu senior 6 nga ali backup artist nga backinga Halima n'amakula oyo sawa zino alinga oba yesenga oba nga mama we something like that nate sengawe hatutwaye sengawe Halima n'amakula yamukwatako namutwala mu studio nagamba beera ngo ombakinga wano woti era Rema akoledde ddala kuva 2008 nga bakinga Halima n'amakula oyamala okubakinga Halima n'amakula Bebe Cool namufuna namugamba jangu tukole era natandikira okubakinga ne Bebe Cool naye becoming gundi mentor we natandika okumusomesa musically namusomesa music mu 2013 Rema yakolera breakthrough ye natandika okubalaga na aine nyimba nyingi nywawe zeyayimbawo nga ina Bebe Cool akayimba nga Far Away akayimba nga Season Siko aina wimba bungi nywawo beyayimba ne Bebe Cool mu makati awo ekitegeera kati najja nakuba akayimba Fire Tonight ke kaleeta obuzibu Fire Tonight akayimbako kigambibwa nti Bebe Cool yali atudde ku TV ng'alaba TV n'alaba gundi interview nga Rema n'amakula abuulira abantu nga bagenda okulaunchinga gundi okulaunchinga album ye first single Bebe Cool n'atabuka era kyaddaaki Bebe Cool kyakola kwe kusooka kola ki n'amufubuutula awo ate we yalabira Kenzo otegeera we yalabira Kenzo n'asooka n'amuteekako awantu agamba okay fine tubeere nga tukola naye Kenzo yalina plans ze ng'omuntu
buli omu abana planize munaye nze nange nezange Kenzo alina planize ng'omuntu nga ye amanaging eno ate ebirala nabyo abimanaginga okitegeera so ali gundi ono Namakula Rema n'atandika okuyimba ennyimba kati nga yeetongodde kati ali solo artist akubira ddala mu 2016 Rema ono n'alondebwa yali omu ku bantu abagenda ku Coke Studio 4th edition wali e Kenya era agenda alongside Mose Red and Weasel alongside Lydia Jasmine Navio bagenda we batyo ne bakuba laga waabwe nga 26 December 2014 kati ndi batwala omukulu ono 2016 nga 26 2014 Rema Namakula yafuna olubuto uyafuna olubuto netwebuza Rema abadde kiye olubuto lwani nga babuzabuza Rema omuzo olubuto lwani mujja mumanya sawa yona Kenzo ate nga fe tubagobera kwenzo kumubuzaga mujja kumanya sawa yona so amazima gali nti twakizulanga gundi Eddie Kenzo Musuuza ye nanyi ni lubuto olwo era we twatuuka olunaku nga 26 December weyazaalira omwana oyo Amal Musuuza esawa ziragenda kweza emyaka 6 mu December still December eno nga 26 then awo netugenda mpola ne batandika okubeera bonna mu gundi emu mu roof emu ba mu nyumba emu nga musajja na mukyala we bati 2017 Kenzo Musuuza n'atandika okwebuzaabuza abula ku mukyala we addeno tayagala gula mata tayagala kusasula simanyi ki byonna ebyo twagenze okukizuula munnange 2019 Kenzo nga alaga nti tali ku Rema Namakula ono navayo namusaba namugamba Kenzo nina boyfriend gwenjagala ntandika okubeera naye ekigambibwa nti omukulu ono ye Hamza ono yatandika okubojjogola nga mu butuufu Rema akyali mu nnyumba yani akyali mu nnyumba ya Kenzo ekyaddaki ne bafuniramu olubuto bafunye olubuto kati n'otandika okulaba gundi awo kamuzunguzungu awo gundi ng'olaba buli omu ali bibye oli agamba mu mukwano gwange oyo talina taabu nze namutadde ono simanyi akola bwati simanyi weebityo twabadde tuli awo nga 14 still November nga bagenda wali na bingo Rema yanjula Hamza bamaze okwanjula yes ekyo kyekiwo sawa zino awards meka Rema ze yakafuna mu 2013 yafuna best hip hop chant artist of the year nafuna breakthrough artist of the year nafuna best female artist of the year that is 2013 2014 nafuna best female artist of the year era nafuna best female dancehall artist of the year atera naja nafuna best female R&B ekitegeera kulwata emundoza onakulwalyo ngenda kubanga nkomaawo era the other Friday era nja kubanga mbaleetera omuyimbi omulala oba omuntu celebrity yenna oba an icon oba socialite yenna gwengenda okubanga mbaleetera amanya mpisa Eddie Uganda 256 the incredible ntumiddeko nnyo bonna abalaba ABS TV ate ne group yange producer wange Angelo ntumirako anfunira amabulire gange Banizi omukulu oyo ate nentumirako bonna bali mu control room naye I sign out. And on Amen. On the 30th this month, everyone come. I give you water that will have come from my head. I'm going to wash my head with it. I give it to you. You wash it with your head. You wash your child's head with it. I want to let you know, don't take these things as if they are jokes. There is witchcraft that can be done. It's meant to capture and make your brain stuck, and it makes you stuck. Witchcraft made you stuck there, and it changed your wisdom. There is nothing wise you can plan. You started a shop, but every year the shop is always static.
It does not go forward and it does not go backward. It's just static. So every year you find that you'll be in sunshine. You'll be sending tomatoes. You have bananas. And that is where witchcraft captured your brain from. Your child had wisdom. But you wonder what happened to the wisdom of your child, to the extent that she's now daft. Come on 30th, I give you a bottle of water that I'll have washed my head with. Then I give it to you. You're going to take it. You wash yourself with it. That misfortune, the bad spirits that were dressed with you, someone you have something, people just look at you and they detest you. Even if it's a man, he just looks at you and he detests you. They put a picture or something of an animal into your image. Come pick that water, bathe it, you'll see that picture of a wild animal will leave your image. You start planning things are taken from one level to another, and then you reach the better level on 30th November, this same month. On Friday, overnight. It's an overnight, Friday night. Bring all the sick. That's one you think failed. That have missed today, bring them back in counseling or on Friday. I'm going to see how God does miracles. The service is starting at 4 p.m. in the evening, but we stay here all night long. Don't keep saying, I'll watch those things on TV. No, don't watch them from TV. The Muganda says the one who stands for himself does not drink the diluted one. So you stand up and come, and then you see with your own eyes. On Friday, it's going to be a massive service. Olwayolekera ekyalo wabula agenda okwawukana ne Eric nga amaze okusibwa ate Eric yali alese ettumu mwana muwala nga asumuluka omwana gwe bayita Michelle wuno tumulengera maama ajja afuna ekirwadde kya pneumonia. Ekirwadde kigenda maaso kibala maama embirizi kati ng'ate omwana yateekeddwa okulabirira ewaka. Ennaku ejja eyinza omukyala asalawo asindika omwana we agendeko ebazaalwa gye bazaala. Olwali otuukayo kikazi kyattu nga bakigoba abadde azze alabe ku jjajja sira kindi ayinza ofunayo ku buyambi bagoba mugobe omutono. Ennaku gyasisinkaganye ku myaka gye biyinza kuggwerawa kuba yatuuka ekiseera nga ne mu banne asosolebwa banne nga bamubonyaabonya okukamala ng'amaze ofuna famire mwasobola okubeera tafunye ku ssanyu obuto bwe bwonna. Kaseera katuuka basumulula mwana mulenzi wabula ng'omwana akuze tamanyi kitaabwe bajja bazisinkagana mu kifo ekimu ng'omwana alinga eyalabye omusajja ono olw'ebifaananyi bye yalabanga ne nnyina bagiyita Michelle. Coming soon to video sa ating ABS-CBN. Ennaku z'omwezi nga 31 December tugenda kusabira Kawaala 31 December. On 31st of December, buli muntu yenna jangu, everybody come, tuyingire omwaka 2020. We enter 2020 nga tuli wano Kawaala. While we are here at Kawaala, mulete abalwadde, bring all sick people, abazibe b'amaaso, the blind, abagumba, the barren. Ogenda kuyingira 2020. You are going to enter Bidi nga tokyali mugumba, while you're no longer barren, nga tokyali muzibe w'amaaso, while you're no longer blind, nga tokyali mulema, while you're no longer disabled. 31st of December, mujje Kawaala, come to Kawaala, tusule wano nga tusaba.
stay here overnight as we are praying. Mind toli ku TV aliko BS TV era ochali goberera program eno ya macha amalonji katundu ka mugenyi abakabagenyi baffe abona ku lwalero olwokutaano nga nabasuubiza bakumacha nti tulina bagenyi tulindiride mukama mulungi ntino batuse ensonga ezigeno bantu zisimbwako essa weekend eno sinjabira ku TV ozinule ozefumitirize kubanga ffe nafe tulina ekizibu mu ggwanga lino kya mirimu tulina abantu abatufumusaawo eno mu studio zaffe kubanga ensonga enkulu egenda kugerwako ya mirimu wano ate nebweru wa ggwanga sala kwogera nnyo kubatwalira budde kase batubuuze kutandikira eno amanya gange nze mwesije aja okonangani ovudde wa ssebo bene bena babitegeere ba mu company ya Shwa Jobs Uganda Limited okola mu ngani kola mu ngam manager okola mu ngam manager tokyewulira oli muto gwewulira bannange mwesigwa sanso okulaba taata wange nsanso okulaba ku mpewo za ABS TV abakula bagala okutegeera balina ne olunaku olwaleero ekisooka wetonde kiri kyoyogedde kituufu tulina ba Shwa Jobs mu kaseera kano Shwa Jobs ojja tobuusabuuse beera Shwa deal naye nga njala tutunuulye emirimu nga bwe gitambula wano nebweru wa ggwanga Uganda kati yemu ku nsi ezitwala mu era ntegeeza buli muntu yenna and I want to let everybody know ntegeeza buli muntu yenna I want to let everybody know omukyalo ono that lady gw'olaba ku sikuriini yo that you see on your screen, bw'aba yakulimbalimba n'akuwa ennamba y'essimu if she lied to you and she gave you a phone number n'akulimbalimba nti ya Pastor Andrew and told Jengo you that phone number is for Pastor Andrew oba ya Pastor Jengo Iga or it's for Pastor Iga, abo bafere those are frauds. Pastor Iga sikubira muntu nga musaba Pastor ssente Iga does not call people asking for money, yadde ku Facebook. not even on Facebook. Pastor Andrew Jengo talina muntu gwakubira simu Pastor Andrew does not call anybody nti ng'amusaba ssente asking for money, yadde ku Facebook. whether on Facebook or what. Kati so saagala abantu mwenna Therefore, I mulimbwe don't want you to be lied bw'oba to. gy'oli eyo nga badde Maybe bakulimbalimba you're there, you were confused and lied kubanga to, abafere bano bagaana n'abantu okudda okusaba because this fraud stopped people from coming to ng'oli eyo church. bakugaana okusaba You're there, they refused you to come to oli attend prayers. akulimbira ku ssimu Someone is telling you lies over the phone, oweereza ssente zo and you send your money to Oyo that mufere. person. That's a fraud. era omufere gwe twakakwata mu kyaki And the fraud we've just omufere confirmed, gwe twakakwata mu kyaki the fraud we have just confirmed in ye church mukyalo ono is this lady. sitegedde manya ge ye Jasi. ye mukyalo ono era amanya ge yeeyita Jasi. She calls herself Jasi. So bw'obanga yakulimbalimba If she lied to you n'akuwa ennamba y'essimu and she yonna gave you a certain phone jangu number, ekawaala otuwe come to ripooti. Kawala and report to us. God bless you. Kama kwenye mkisa. amanya agange bantuta Agaba Zacho ndi director wa Shwa Jobs Uganda Limited era mpozi nga tuyambako okufunira abaana baffe emirimu wano ewaffe Uganda mpozi tusangibwa Nansana opposite ne Kenjo supermarket. Sinaba naye nga era omukulu kusinziira ku mulimu gwe tukola ogw'ettendo olwokuba nti bannaffe bannayuganda bannaffe abaana enzaalo nti bange babonaabona bagenda ebweru babonaabonera eyo twasazeewo tutuuseemu embeera tugiteeke wano abaana baffe bakulire wano okusinziira ku mbeera yonna enene ebeetamu n'omukulu tusuubira omufuna twogere naffe otusanga natukubako akafufu
limited mwe mulifunyeemu kiraganda leggwanga lyammwe anyway bo atabashua jobs again nti bo akyusaamu because buli company ekulawo wano mu ggwanga ebatwala bweru Abu Dhabi Dubai Kuwait n'ebisigadde bo lwaki basazeewo kufunira baana wano mu nsi mu ggwanga muno mu nsi mu Uganda tulinamu emirimu egiri mingi nnyo tugiraba ate muyinza kugiraba olw'ensonga mubeera wakeeyo nga mutudde naye kati ffe abatambula mu bifo by'enjawulo n'abantu b'enjawulo betusanga so tufuna emirimu naddala nga ffe abakampani nga sigwe kinoomu tusobola okufuna omulimu. Mumaze ebbanga ki mu field? Ndowooza guno omwaka gwakuna kuba tulina branches ez'enjawulo kitambula kiti bulungi. Abaana bafuna emirimu? Abaana bafuna emirimu tosobola kujja mu Swa Jobs Uganda Limited n'otafuna mulimu. Mukozesa bukugu ki? Obukugu bwe tukozesa mu Swa Jobs Uganda Limited tubanoonyeza emirimu okukolegana ne companies ez'enjawulo kuba twawuliranga omulanga abaana bafiira ku byeyo abaana bafiira ebweru sente zaabwe bazibafiirako bazirya naye nga naweffe waffe wano e Uganda waliwo emirimu gyonna kati akashiya reception accountant buli mulimu gwonna gw'oyagala nga wagusoma naawe ne oba tewagusoma tugirinawo already ba drivers mpozzi emitendera gye tugoberera olina okuba nga oli Munnayuganda. Naye era tekinnaba kuyisibwa kuba nti bafuuka Bannayuganda naye kasooba nga oli Munnayuganda ng'olina ebikwogerako olina okuba n'endagamuntu ebbaluwa LC olina okuba nga ogiyina bw'oba wasoma n'ebikwogerako nti wasoma naye bw'oba tewasoma tetusosola mu mawanga tetusosola mu ddiini oba kala nti oba omweru nti tusazeewo tuyambe Bannayuganda abatalina mirimu tukwasaganya omukozi n'omukozesa tetugaba mirimu ffe tukwasaganya omukozi n'omukozesa kale mu bimpimpi tuli ba agent ndowooza mu kya block ekyo kigandawaziddwa nnyo kubanga olw'ebintu bye bakola kigandawaziddwa nnyo tuli ba agent tukwasaganya omukozi n'omukozesa ne tugibaleetera kampani buli ekola wano mu ggwanga etwala abantu bweru musiza bawalabo naye ekisinga okunuma nti buli after a month tufunayo emirambo egidda wano nga bagenda kukola ne baddanga bafu kati nekisinza okunsurprisinga nabagenda nga basanyufu nabo gye bali lwaki mwasalawo okuteeka wano kampani nga mufunye wano bantu mirimu wano ate baga tewaliwo ssente tewali mirimu sente zaffe ziringa byabyanka kuzifuumuka bufuumuusi lwaki mwe temwatwala eri wali sente zizowa kyamukisa mulungi through experience twali tugenzeeyoko ebweru ne tulaba ebizibu ebiriyo bwe twamala okuzuula ebizibu ebiriyo twasalawo ffe Bannayuganda tubawonye ebiri eri naye lwakuba nti balina endowooza nti bw'olinnye ennyonyi oba omaze okugaggawala sente tuzireka wano omukuku nava omu yagamba nti engalabi yeeno bw'otogikozesa bulungi weekanga ekusudde mu ntata naye ekyo tulina okukola ffe bwe twatula ne tulaba ebizibu ebiri eri twasalawo tukolere wano e Uganda bannaffe abali ebweru munaatusonyiwa bw'oba okyayinako okolaakolayo osobola okugira ngaobeera naye bwekigaana komawo wano tujja kufunira ekyokukola mwagenda ono ebweru twali ffenna ebizibu ebiri ebweru mu bawalabu tebyogerekeka abaana babatta ne kampani zino abaana abamu bwe babayitira ng'omwana agenda n'amusindikira asaba buyambi namubulookinga ne bakukusa abaana naye nga sente zagenda okukolera eri imagine naffe wano e Uganda kati tulina omulimu ng'omwana e Uganda akolera akakadde kamu kitundu tulina n'ejja banka teri kati bijje ku nze nali Dubai okumala emyaka 5 bakugamba nti ogendera $3 million otuuka eri ng'ofuna kamu 2 toyina kyogenda kukola toyina kampani gyogenda kuwaabira wabula olina gguma ne bagamba ne sente ezikututte bali zibaba basindise nazo nti bagenda zikusala nazo ezo sente bazikusala toyina gogenda kugamba ne bw'osindikira oli message owa kampani
nga ku blocking waliyo enkola gye bassawo Ministry of Labour okuba nti oba akasente nga bagende bwe basalako kabeere nga kayamba ku bali abali ebweru so balondoola embeera gye balimu nebizuulize nga babifunye nekyo nawulidde nti ate nazo tezikola zirina akawunti emu kwe zigenda nezibeera ngaono ye azikozesa ku lwa bulungi bwe bali like abana bali ebweru tebazifunako ensonga eyo njogerako ki Minister of Labour yabawa kwekusa kweriisa gavumenti ya leero kati gwe bamanyi yalya omuntu wa wansi bakulaga nti bamulumirirwa naye tebalumirirwa muntu wa wansi just batuteekako kakookolo kati bakayambayo bameka emirambo gijja ne batwa gwani gwe walabye kampani yavuddeyo ng'omwana afudde ne bamutwala wali nti abewo kampani egoberedde omulambo gwe ina kyewaddeyo tewali gweyina gomanyi kati ezo ziyamba oyo benyini be bakyeteerawo benyini be beeteera mu nsawo mu nsonga n'emirimu ani ekizibu companies byebizibu ndaasi gavumenti kuba singa oba oggyeko omwana ssente ze n'atuuka eri n'afuna obuzibu mu following muyambe gavumenti tekirina mukono leero gavumenti siginenya kuba iba terina kyemanyi ate lwaki nga bagende tiba gavumenti ezuukuka buzuuku sikiringa okukonkona omuntu eyeebase enzuukuka gy'azuukuka omulaba oba gavumenti yebase mwene ate kale naye mugiraba evaayo emirambo tutaddewo kino ng'egabayo buwunga nagundi ng'ogiraba kuzeekoze n'okutikkira omulambo ku mbeera eyo nga wenkikutangalizaamu twaliyo abenefiti nga mu sente zanedeziyabali abaana abali ebweru ogyogerako ki mpozi abaana abali ebweru mbakubira omulanga bw'oba tonatuuka kukomawo esente zo wandibadde ozeterekera wano Uganda waliyo dola 7 eno gyebamusalako ng'agenda okugenda nti egere ku akawunti ya Yasini senga abeera nakyafunye ekizibu eri Yasini afolowinge abyo byonna bina babiteekawo okwekwasa basobole okukupaswedinga oba okukugamba nti kyogendako kituufu asiganyi abafunyemu bafunyemu naye bambi wekanganga bwe baziweereza wano e Uganda ab'eŋŋanda bazikozesa bubi kati bw'obeera wano e Uganda n'ofuna ekitono siganyi n'ofuna ekitono naye nga kisobodde okukuyamba ffe kye tugenda okukola kyekiki tugenda kukwasaganya n'omukozesa era tukusaba tukubriefinga nti ogenza okukola mu kampani bweti naye beera wampisa weeyise bulungi osobole okwagala boss oli naye akwagale asobole okuba nga akuwa akasente akakola ki nedda kakati bambi embeera yeeri weather si lino eggwanga Katonda yatuwa kirabo weather eyeeri si eya wano tulina weather nnungi era etujyamu so twandisabye bannayuganda mutwekwate tubafunira emirimu tubakwasaganye n'abakozesa tubawonye ekibambulira obanga naffe twali tukibaddemuko nze namala South Africa emyaka ng'ena nayo si byangu nembeerako Dubai emyaka ng'ebiri n'ebirala so kati mu mbeera ng'eyo ffe tugenza okujja mu kino ekintu tutegedde ekizibu ekiri eri mpozi ekyabweza ekyo kyo kisumbuwa nnyo winter ebasumbuwa kati kiki tuba tugenze kunona ssente osanga kale abakozesa abasinga baboggola kati bwe weeyisa kirangira eri oba tusobola kumalako olina kugonda naye bambi kikusukkako newesanga naawe bakutulugunyiza ekisukka naawe newesanga naawe osanga ovudde mu mbeera kati balina kugoba wa planning okuzimba akayumba tekazimbiddwa si kakati bw'ojja wano ne tukufunira emirimu kyangu nnyo tugenda kukwasaganya byonna mu ebiri ebyo byonna mu ebiri so mu mbeera ng'eyo tusaba bannayuganda tukwasize wamu kampuni ezitwala abantu ebweru ezisinga si tezero registered wesanga nga zikukusa bukukusa kubanga ekintu ekituufu tosobola kukukusa so kati mukuba nti teziri registered mujje bannayuganda mujje mugira mukolera wano ewaka we wasinga nze experience gyenfunye oba gyendabye teri mugagga afunye sente nga zijje ku kyeyo bonna be tulabye abatutumufu bagenda kuwummulako buwummuzi tebagenda kukola sente ziri wano tukubira omulanga gavumenti
etukwasizeeko etuyambe abaana bakolere wano. Agamba nti Uganda temuli mu bobo oba bugera kochi kubanga yemboze everywhere. Uganda enemye eganye. Ekizibu tulina embeera eriko gye bayita technical know who, non technical know how. Mwana wa gundi kati ffe tuzze okujjawo embeera ya mwana wa gundi. Ffe kyovola mu kusooka n'agambye tetusosola mawanga madiini mweru muddugavu gwe nga bwozze okusinziira ku kye wasoma oba ku busobozi bwo tewasoma wasoma okusoma si kyekikulu okusoma kukuyambako kubanga osobola okwogera mu bantu naye waliwo n'ataasoma ng'ate mulungi nnyo mu mirimu so ffe tetusosola ne bwoba tewasoma jangu waliwo emirimu gy'abo abataasoma. Emirimu gy'abataasoma era nga bakubugumyako batujja kuwa jakiri tulinawo ja supermarket tugamba awonyindo genda nakazibwe ati gwe tulina ojakiriringa iyo ensongo loge mukole kiri ekyo mu office yange ja kukiikirira okufuula omulungi eri otya ati yange ensongo okitegeezera gwe ntutte muntu mutuufu kwegamba kino mwakyefugira ddala enyindo muzipima muzisakologalawe empanvu egenda kola kyona kino ffe oba ozze ku Sha Jobs Uganda Limited omulimu gwaffe ogifunirawo kuba tulina foomu y'emirimu gye balese kuba tulina abaana abakola field bwe baba bazze noga bannaye nasoma kino ne kino nyina oba olina bachelors olina masters byonna kale senior 4P7 wano ndoza bisimanyi so bwobanga ozze notunula osobola ate tetwagala beemoola tetwagala beemoola naddala abawala najja ayagala mulimo n'ava ku mulimo twagala beemoola waffe twanyiganyiga dda jangu ekikuleese mulimo weeguli already kuba ffe already olufuna omulimo olujja n'ogamba mulimo guno guneŋŋamba nti omulimo guno kashiya weeguli oba okolera kololo oba ofuna sente bweziti tukutwalirawo bakiraya nti baida bwe batyo ajja n'ava ku mulimo it's okay tewali kale tebatera kubikola naye ekikunyigirizaamu ekyokwemolerako akati nga kamaweri director njala obulire abantu abali ku TV mwina emirimu gye mugitambuza mutya omuntu era etaka okujjawo oli alina kubanga alina qualities ki mpozi nga bena kunyonyodde tetusosola mawanga madiini n'ebirala olina okuba nga oli mwetoowaze mpozi ng'olina n'ebikwogerako tetuwa aba strangers olina okuba nga olina ebikwogerako ebbaluwa yeero si kikulu nnyo kubanga be bantu abatumanya ku kyalo olina okuba nga olina endagamuntu bannaye tugende tufune endagamuntu tekuyamba ku biri ebyabannaffe byokka mpozi tukirabye nga abavubuka babeera nnyo mu kwekalakaasa lwasonga babeera redundant singa oba olina kyokola netiyaga sitajja kukusinkana oba tojjamu oba olina ebikufuula bize tugenze okulaba abenyigire mu byobufuzi atabimanyi n'abimanyi bonna baagala batusumbuwe netusalawo netugamba ekitawanya abantu bano oba ekitutawanya ffenna mu nsi mirimu singa oba olina kyokola tojja kugenda mu kwekalakaasa tojja kwenyigira mu byabufuzi byomanyi bayinza oba balina ensonga yaabwe naye emitendera mwe bayita si mituufu nandirowoozezza so kati bajje tufune ekyokukola omanyi buli wobeera nga tolina byakukola bikusumbuwa nnyo so kati bambi mu mbeera ngaeyo bayinza okuba nga bagamba abakulu bano tunakola tutya okubasisinkana mpozi akanamba k'essimu 0701 63 44 01 0701 63 44 01 tulinawo emirimu gya accountant masokolo ba manager abasawo abasomesa security guard mu Uganda bakuba n'ababyetikka
abayina wagenda okukuuma ngate maka gavunanyizibwa nga n'akasente asonga singa oba ojjidde mu kampani ya Showjobs Uganda Limited buli kimu kibuke mwina njawulo ki ku kampani endala eswala ezifunye abantu because mumwekameka mwali abafunye abantu emirimu wano kati munjawulo yamweluddawo Showjobs Uganda Limited si buli aba mu kampani nti alina ebisaanyizo ebituufu okufunira omuntu wano omulimu ngefe Showjobs Uganda Limited tulina ebisaanyizo byonna ebifunira omuntu omulimo n'okufollowinga omuntu oyo kati mulinawo ko bwemugaa nti bano bo twabatereeza okusinziira ku crisis gye tulina ey'emirimu ono mu ggwanga percentage eriwa gye mutambudde nti okusinziira ku crisis eriwo kino ekitundu tukitambuddekoko abantu bali erito bitalist busy balina emirimu kati bangi bakasiya kugamba bangi abasawo daddala ng'oli eyo oli chefu ng'ogamba nze ndi chefu ng'oli dokita ojja buzzi n'okubira ku simu yange ojja ku ofiisi badriver tubawa emirimu kasita oba ne pamiti n'ebbaluwa y'erosi obufaananyi bubiri ne fotokopi y'endagamuntu ng'oli driver saagala kweyita driver mulimu ajjako ofisi naga nze ndi driver n'ombuuza pamiti eriwa sinafuna pamiti naye nga nvuga emmotoka nange alabagye bali balinganga nze bwaba siina ndagamuntu naye nga chairman munnanga oba kakasa nti ammanyi mumpa mulimu mu mbeera ng'eno olwokuba nti era emirimu mitono bannaffe abasinga nabo batekinza advantage agera nafuna chairman atabanga nayo olwokuba ne chairman anoonya mulimu oyo chairman gwaba atulaze nti so bwe tuba nga endagamuntu eyo yaggwanga osooka kuleeta original ne tumanya ne tugijja mu photocopy kubanga n'original osobola okimanya nti kati n'original so mu mbeera ng'eyo twagala ng'olina endagamuntu y'eggwanga kikulu nnyo bannaffe babagamba nga mugende mwewandiise nga balowooza nti okirala so kati endagamuntu eno kikulu nnyo tuba twetaaga endagamuntu kubanga ojja genda wa chairman atabanga nayo olw'okuba gw'oyagala okufuna omulimu ebbaluwa eyo ekkaatiriza kubanga ne chairman omutuufu tasobola kuwa bbaluwa nga tolina ndagamuntu agamba gwani tinze gundi ki ekiraga nti gwe gundi endagamuntu yange yiino ye gwe gundi nakuwandikira ebbaluwa omuntu ono mumanyi okusinziira ku bimukwatako tiyo Showjobs Uganda Limited tusangibwa Nansana my store Kenjoy supermarket opposite wale ekizimbe bakita Baba Sharif room 18 oyambukira ku Bank of Africa n'ogenda straight akalango bwoba driver nga omanyi okuvuga emmotoka nga oli driver senior driver osooka nkubira ku simu zange 070 22 52 musanvu nkaga mukaga ngana sijiwa driver yekka n'omuntu wa bulijjo yenna ng'oli serious we ya director mujulidde eyange nze ndi manager siri director eri 070 22 52 musanvu kaga mukaga atayina zikuba kuba manyi ya time abavula abantu abanonye emirimu osindikira message ku WhatsApp kuba kweri nze Adam Mwesije notekayo tukira ku nsonga noterayo ebizibu byo so kola ki babeerayo nasindika ebirala nava ku mulamwa tusibulire ndala lomu abalabi ba ABS TV kale nsoko kwebaza ba presenter mwebale tukyaza n'okumanya ebiruma abantu okuleetako ku ABS TV netubulira abantu ki kyetulabye mu bitu by'emirimu ebyebweru nawe wanayo okufunira abantu e Uganda so nsoko bebaza namwe abajja ku Showjobs Uganda Limited ne mutuwa emirimu namwe tubebaza n'abalabi ba ABS TV bonna abula ntumirako ne Pastor Iga yebale kitu kyakola kyamaani weekend tujja kutumira omukyala ansina bannaye abalabi ba ABS TV bebaza nnyo okuba nga mutulaba essaawa zino nebaza Pastor Iga okubanga asobodde oteekawo ekintu ne guno omulimu byo byetwogerako kuba yandibadde asobola okugenda nakuteeka wala naye netwebaza bannange management yonna
Eddie 256 256 ya oyo mukwano gwange nnyo bannaye n'ensembyayo mukyala wange omusawo anfumbira ettooke n'abantu bonna nebaza abaana ba Martin Road abali mu Kahaya mbebaza nnyo bannaye mwebale kukola emirimu mpozi naawe era tulinawo ka business tutupangisa emmotoka mu mbeera eya self drive ojja Sembe namba isimu je mukisubi. Eri 07 ziremu. Nkaga musatu. Anamunya. Ziremu. Nyangu nnyo. Ayagena masonga asema Eddie ndoza. Basa mloji kakasa. Mlosinga kusuka hawo nsema chi Eddie anje webale nnyo mukwali ku kamera Hannington kazinyo sirimandi yawute. Nenga control room omwana olenzi webale nnyo Regan. Thank you so much nze Irene nakazibwe encha. Sorry kumandi sigenda kumandi weekend mjite mbulungi vuganga tonyedde opira n'olumu batugeza kubukozesa mungeddemu okwewala atubula tubadde bisasanyiziba amasira bulungi basigala sukawo musire bulungi mwera bakuma abakuume